بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما تنا مجفق الله سبحانه وتعالى تمسبواشتي والله سوق ساسرة ebyenga n'emirembe ku nabbi we owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tubalamusaako bakadde baffe abaami n'abakyala ab'ebitiibwa abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Tukomyewo nate twongere ddala okutambula nammwe nga bw'eri enkola yaffe wakati mu kutegeera n'okumanya eddiini yaffe Qur'an na Sunna n'ebyedduniya, okulaba nga tutereeza obulamu bwaffe buno bwe tulimu obw'edduniya wakati mu kulongooseza ddala obulamu bwe tunaabeeramu mu mbeera eya akhira. Saba Allah jalla jalaaluhu ffenna Allah atuwa obulungi mu dduniya muno, ate atusse mu baddu abanaamusinkana yawmal qiyama ng'ejjana ebalindiridde. Bakadde bange ab'ebitiibwa, olwaleero tukomyewo gye muli nga tuzze ne mukadde waffe ku basajja abamubeera nga tuzze tubagamba titubaleetera abasajja abamanyi eddiini yaabwe ku sayidi n'edduniya balungi, ate ne ku sayidi ya akhira ebikwatagana n'eddiini nga nabo babimanyi bulungi. Nja kusaba omugenyi waffe olunaku luno olwaleero sebo obuuze kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba ku Labbaika Islam Media nebaza Allah ow'ekitiibwa ampadde omukisa guno kuba nti nzija ndabikako ku lutimbe luno olw'ekitiibwa nga nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwa obulungi misomo gyaffe gyonna gyonna gitambula ku Labbaika Islam Media inshallah taala. So mukadde wange era nja kusaba abantu bano bakutegeere amannya go gwani mukadde wange era emirimu ogikolera ludda wa ssebo? Amannya alhamdulillah nze Hamza Semogerere era nga ndi director Labbaika Travels nga tuyambako okubeera nti tusaabaza abantu, okubeera nti bagenda, okubeera nti bakola hijja ne umra. Era nga tukola emirimu mingi nnyo, si hijja na umra zokka, tuyambako era mu kisaawe ekya ddaawa, kubeera nti tugezaako okubeera nti tusomesa abantu eddiini ya Allah n'ebintu ebyensi ku ssomero lye bayita Ain Shams Islamic Center, era nga Sheikh ndi musajja musuubuzi atunda ebintu eby'obusiraamu. Masha Allah. Mukadde wange sebo Sheikh Hamza Semogere, tusanyuse okubanga tuliko naawe wano ku lutimbe gaggadde. Alhamdulillah. Ogambye nti oli ba director ba Labbaika Travels, tubeeyanza omulimo ogwe mukoledde umma kubanga ate okugenda e Makka ne Madina mu kifudde kyangu nnyo n'embifo ebyenjawulo. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abongere obulungi, bangere banywereza ku mulimo ogwo, ate naffe Allah jalla jalaaluhu atugulirewo tusobole okugendako mu bifo ebyo kulaba nga naffe tulaba ku makula ag'eddiini n'obusiraamu. Mukadde wange olwaleero luno njagadde tunyumyemoko naawe, manyi ffe ebyaffe eby'oku Labbaika Islam Media byo byakunyumyamu ku bimu olwaleero ebikutte wansi ne waggulu mu umma yaffe ng'abasiraamu n'eggwanga lyaffe Uganda okutwaliza awamu. Waliwo obunafu bunene nnyo mu kikwatagana n'okukuuma Oluganda. Entalo ziyitiridde mu booluganda, actually kyewuunyisa nti oba okoze research okulwanagana okuli wakati w'abooluganda mu musaayi kungi nnyo n'okusinga okulagana okuli wakati w'abantu nga si baaluganda. Mukadde wange olwaleero eddakiika ze tunaamala wano njagala abaddu bano abatulaba ku lutimbe gaggadde twongere obatangazaamu n'okubalaga obukulu bw'Oluganda. Naye nga tetunagenda mu bingi, bwe twogera ku silatu rahmi, okuyunga Oluganda, omuntu atulaba mu bigambo ebitonotono kyo kitegeeza ki? Naam Sheikh. Alhamdulillah. Neyanziza nnyo okwebwa omukisa guno kubeera nti ndeeta ensonga eno njogerako naye nga nsonga nkulu nnyo 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 ey'okuyunga Oluganda. Kuba Sheikh ensonga gyogeddeko gyogedde bwogezi, naye ensonga nzito nnyo era y'ensonga zezimu ku nsonga ezisobola okuba nti zikyankalanya umma y'obusiraamu. Bazi zimu ku nsonga ezibiriddeko okubeera nti barakati ze tulina mu nsi
zikendeera. Allahu akbar. Obutabangufu bwonna embeera embi yonna evudde kubeera nti omuntu akutulawo oluganda. So ensonga y'oluganda eno Suratu Rahma ekiyitibwa mu lulimi Olwarabu nga kitegeeza nti okubeera nti omuntu ayunga oluganda kitegeeza al-ihsan ila al-aqarib, okubeera nti oyisa bulungi abo abantu abakuli ku lusegere. Era abamanyi abamwe bali bavuunula baani abakuli ku lusegere nga aya wogiraba wa bidhil qurba, abo abakuli ku lusegere baliwa bebo min jihatil abu wal abandi ku lusegere ku sayidi benina okubeera nti nyunga oluganda abankakatibwako bendi wajibu okubeera nti nyunga bebo baganda bange ku sayidi eya maama ne ku sayidi eya taata. So Sheikh wano etugenda ne tukimanya nti nno butuufu Allah tukimanyi bulungi nti nno w'ekitiibwa yali atutonda khaliqul makhluqat, yatonda mu ntonda nnya. Era tukakasa bulungi nti nno okuva ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ekimanyi nti nno yalina maama era yalina taata. So tewali muntu asobola kujja n'agamba essaawa zino nti ye talina maama talina taata. So okuva ku mulembe gwa Adamu alaihi salam, Allah asooka n'atonda Adamu, yatonda mu ntonda mmeka? Ntonda nnya. Yasooka n'atonda Adamu bila abi wala ummi. Yatonda Adamu alaihi salam nga talina maama ye nga talina taata. Kyolanga Allah yali atugamba inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Yagamba nti nno example ya Isa ne example ya eringa example ya Adam alayhi salam. Kuba ne Adam bwe nali mutonda ye nabeera nti mutonda n'omukono gwange gwe nyini. Era kyobola banga Sheikh twabadde ffenna mu darus nga Sheikh agezaako kutegeeza nti teri muntu asinga Adam kubeera nti Adam yali mulungi nnyo. Adamu yali mulungi nnyo n'okusinga Nabbi Yusuf alayhi salam. Ng'ensonga sikira gituwadde nti Allah jalla jalaaluhu yamukwatako n'omukono gwe ogw'ekitiibwa. Wallahi. So Allah tasobola kukwatako ate n'obeera kyekimu n'abantu be bazadde obulala. So Adamu alayhi salam ye ntonda esooka. Ye atondebwa kitegeeza nga ye talina maama talina taata. So tuyinza okugamba ali talina baaki baluganda. So ne wabaawo entonda ey'okubiri ye ntonda ya Hawa. Hawa ye yatondebwa nga bamujja mu lubirizi lwa Adamu alayhi salam. Era Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akitugamba nti Hawa yatondebwa nga ajjibwa mu lubirizi lwa. Era ne aya eri ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Mutafsiri bagamba nti Allah ali agezaako tulaga nti abantu bonna abajja mu Adamu alayhi salam najjamu Hawa nga mwava onetandika okubeera nti kola ki? Sentonda ey'okusatu eya Isa alayhi salam. Isa alayhi salam yatondebwa nga alina maama naye nga talina taata. Kola sa Allah akolanga bw'aba ayagadde. Naam Sheikh. So ensonga eno ey'okuna y'ensonga gye tuliko okubeera nti tewakyali muntu yenna. Era mu mbeera Sheikh omuntu waba agenda okuwasa. Era kibola ngo ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatukubiriza okuwasa. Era n'atugamba tuwase abato abagenda okubeera nti bakola ki? Bazaala. So okuwasa kulimu alwaluda. Masha Allah Sheikh. So omuntu bw'awasa tugeze omukyala n'omwami balina okuzaala baki? Abaana. So ffenna tukakasa nti alhamdulillah tugwa mu ttulubu eryo okubeera nti min jihatil abu wal tulina baganda baffe ku sayidi eriwa? Ku sayidi eyo. So kwe kubeera nti tubayisa obulungi tutya. Tuyinza obayisa obulungi mu kubeera nti tubawa ku ssente. Oba olina ssente osobola okubeera ng'okwata ssente n'obeera nti owaako muganda wo. Nsonga mbi nnyo okubeera nti obeera mugagga nga muganda wo takola ki? Nga muganda wo akaaba. Era kibi nnyo okubeera nti abaana basoma nga abamuganda we tebakola ki? Tebasoma. Ate n'ekirala naawe gwe bagenda okuwa
zino entondo zino zikole ki ziveemu entondo tezeetagisa beera ng'okkiriza nti alhamdulillah Allah akugerera n'akuwa muganda wo omulungi era beera ng'omuyisizaako buki bulungi so ova mu ky'okuweera mu kya ssente oluganda osobola oluduwinga ne salaamu al ihsaani okuyisa obuki obulungi ebirabo salaamu n'ogamba n'okeera ku makya n'ogamba nti nno nze ennaku zino emikutu seka gya whatsapp waliwo baganda baffe abamu abatulaba wano ku Labaika Islamic Media nga tebali wano mu Uganda nga bali Dubai bali Canada era essaawa zino Sheikh njagala okyegendereze kizibu nnyo okusanga nga baganda abo bonna weebali owangala nabo muli mugundi ye mu kizibu kyo kituufu naye ate alhamdulillah n'atugerera n'atuwa ekintu ekirungi ennyo okuba nti social media tugiina naye tugikozesa buki tugikozesa bubi gonna musomo tujja kujja wano inshallah seka tutemeteme ku nsonga y'enkozesa entuufu ey'emikutu gino Allah gye yatuwa omanyi tulinamu abasiraamu abalina endowooza nze giyita ndowooza nnafu egamba nti ebintu by'abayudaaya ebintu ffe tugamba nti no omuyudaaya talina kyaleeta mu nsi aleeta ebintu byonna mu nsi ye Allah ng'abiyisiza ku bantu abaki ab'enjawulo wabula ebizze gwe ndabayo kwebyo ebizze n'enkozesayo ye determininga biki by'onaafuna mu nsonga eyo Allah gy'aba aleese mukadde wange ensonga eno girambuludde bulungi kakasa nti abatulaba ku lutimbe gaggadde kati otegedde ndi oba ogera ku Luganda tulina esayidi ya maama olina esayidi ya taata Sheikh atukoze bulungi nnyo nti anokoddeyoko n'ensonga ezimu z'oyinza okubeera ng'oyitamu okuyunga Oluganda Sheikh akonye ku kasente kagamba nga weekali baganda bo batunulemu ku sayidi zombiriri oyambe bwekibanga osobodde kubabuuzaako gw'olabanga okubuuzaganya kuno okutono naye nako kunyweza Oluganda Sheikh ayogedde ku birabo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tahadu tahabu muwangane ebirabo mujja kukola kimujja kwagalana Sheikh ku nsonga eno nyingi tuliko eyo Oluganda ngakasa nti ebintu bino obimazeemu ebbanga ng'obyetegereza nsonga ki ezimu gwe mu kulaba okuko ne by'ozootunuulira ebivuddeko ennyo Oluganda luno okusajjuka kubanga wetutegeera ensonga zino ezivuddeko Oluganda okusajjuka tumanya tuyinza oginogera eddagala okusinzira gwe mu byolabyeko abakutuukiridde n'ebiri mu environment gye tuwangaaliramu biki ono atulaba ku Labaika be yandibadde yeegendereza ennyo nga bye bifuuse ensonga Oluganda okwongera okusajjuka n'okutukawo Sheikh abatulaba bano ku Labaika Islamic Media njagala ffenna tukkirize ensonga yonna ogisanganga mu Qur'an mu kitabo ekitukuvu la raiba fi ekitalimu kubeera nti kubuusabuusa konna Allah ng'akyogerako nnyo n'ekisiba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli nsonga gy'osanga nga wasiya zonna Abi Dharri yamuwa wasiya yemu Anas bin Maliki alisa abantu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali muyambi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ng'amuyamba emyaka 10 khadamahu 10 sinina naye okubeera nti buli omu yabeera nti yamulamira ekintu eky'Oluganda ne Allah n'akikoonako nnyo kiba kikulu nnyo abatulaba bano njagala tutegeere ffenna okuyunga Oluganda si gwe mulimu omwanguseeka era kye tusuubira oba Allah kyatusuubiramu atusuubiramu kuba nti tugezaako okubeera nti tukola kitusembeza abakutulawo Oluganda abayunga Oluganda okusinziira nga tujja okutunira mu misomo era ebiseera ebisinga seeka omuntu akeera ku makya ne famire biri mu famire nnyingi oli n'abeera nti maama we ne muganda we that means kati ntegeeza maama we omuto maama we ne maama we omuto bafunawo obutakkaanya naye nze ng'omwana ne ngenda mupalaniraako etegeeza ku bimu ebisinza oleeta ettabbu awo waliwo awo nonno kalandira k'amaanyi mpalaniraako oli akeera ku makya n'agamba abaana be oba n'agamba ne muganda nsobola n'okubeera ne muganda wange genzaaliba ne maama ne mugamba oli muganda wo maama wo gwatazaala we nkulaba ng'omutoledde salaamu tujja kukola ki nkunyiigira naye n'atamanya Sheikh omuntu akola ebintu ebyo nga wobiraba ebiri mu society essaawa zino kuba Sheikh biri buli wamu
biri mu famire zonna tesobola gamba nti biri wano naye biri mu ffeffe ki ffenna kuba nsonga sheekh nzibu naye ekyengezaako gamba nti omuntu ono yeerabira nti mirimu Allah gyagenda okubeera nti atusembereza n'ejjana mirimu Allah gyagala ennyo mulimu okubeera nti omuntu ayunga oluganda era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yali atugamba yatukubiriza omusajja yajjanga munnamalungu n'amugamba nkole emirimu kye esobola okubeera nti ginkola ki ginyingiza ejjana n'emirimu gye yamugamba mwalimu okubeera nti akola ki ayunga oluganda ng'etujja okutunda mu hadithi ezaki ez'enjawulo era n'otunulira nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ono abeera akutulawo oluganda yeerabira nti nno la yadkhulul janna qati' omuntu oyo akutulawo oluganda yani qati' rahm tayina jjana ate nga ffenna sheekhe abali ku duniya kuno ffenna tukolerera ki tukolerera jjana so kiba kibi nnyo omuntu yenna okubeera nti atema empenda emugaaniza okuyingira ejjana sheekhe nga tukyali ku nsonga oyo emu omuntu ono akutulawo oluganda abeera n'obuntu obwo obumulumulu babuyita bumulumulu mu Luganda babuyita buki obwo waliwo obwo obuntu okubeera nti alina omuntu abeera ne disagreements n'obutakkaanya n'obubeerabeera obutinitini n'amala wiiki namba n'ayingira omwezi tayogera na muganda neerabira nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba emirimu gy'omwana Adamu yonna gibalibwa olunaku olwokuna ekiro ekiyingira olunaku olwokutaano naye aba yeerabidde so nti okujjako yagamba nti okujjako abaddu babiri abalina obutakwatagana Allah agamba nti ejaabo mulindirire okutuusa nga bakoze eki okutuusa nga bazzeemu kukola ki bazzeemu okukwatagana Sheikh ensonga eyo ku nsonga ezimu lwaki ndeese akanyomero ako nti olwaleero ogenze n'oyogera ku nsonga ya mpalaniraako empalana ensikire tezikubye bika ku ttaka woowe nti abantu weesanga ng'oli bawalaŋŋanya okuva ku jjajja eyasooka oluka ku kizzukulu ekyokuna naye nga wobuuza ekizzukulu kino ekyokuna nti naye lwaki temukolagana na gundi ngagamba nti twasanga kadhalika wajadina abaana bwetyo ffe twasiŋŋana bakitaffe nga bakola baatugamba nti ffe eyo famire yadde ya musaayi tetulina kukolagana nayo ogenze n'okona ku nsonga n'ogamba nti okusinzira ku nsonga eno Allah subhanahu wa ta'ala bw'agiddingana mu Qur'an omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agireeta mu iswaya ze yawa basahaba ab'enjawulo kiraga obuzito bwayo n'obukulu bwayo nti abatulaba bangi ekituleetera olumu okunafuya ensonga eno ey'okuyunga oluganda bw'otategeera bukulu bwayo gye tuli era sheekhe wallahi nkoze bulungi nti ogigasse bulungi nnyo n'ejjana omuntu ono atulaba ategeere nti omuzannyo gw'abadde aleeta mu kuyunga oluganda ne bw'aba asaala ne bw'aba atola zaka hijja zaalina tezibalika umura zaalina tezibalika musiibye ebisiibo byonna azaabisiiba naye nga mugayaavu era nga teyeefiirayo ddala kuyunga luganda nabbi agambye nti tajja kuyingira jjana akutula oluganda n'ensonga gye nja okumaliza nayo sheekhe tugende ku kyokubiri y'ensonga ey'obutagumiikiriza lugambo mu families abaddu abazunza ebigambo ate mu families mwe abatulaba ku labbaik bamanyi nti gundi talutuuza naye ate n'osalawo mu entertaining azze gy'oli ng'okimanyi bulungi nnyo muntu wa lugambo alujja eno n'alutwala eri mwe bennyini ne mukkiriza omuntu ono namujinga ono omu ali mu famire mwenna abatabule olw'ensonga ze nga n'oluusi ensonga ze temuli sheitaani yemufuga sheekh njagala abaddu bano abatulaba ku lutimbe gaggadde tubabuulidde oluganda kyeki tubabuulidde ensonga ezimu ezivaamu okutabula oluganda sheekh tuyina fadail kubanga Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi olw'okusaasira kwe talina mulimu gwetulagira kukola okujjako ng'atubulira obulungi obugulimu tuli wamu sheekh katono nnyo njagala okwoneko ku fadailu silati rahmi birungi ki omuntu ono atulaba beyandibadde nga yeeyunira nnyo okubanga ajja kufuna mu kuyunga oluganda sheekh awalan Allah yennyini yatulagira amarana bisilati rahmi
Allah atulagira nti kyateeka era min a'dhamul wajibaati bintu ebyalaalikibwa ebyenkizo nnyo ebirungi ennyo mulimu okuyunga oluganda. So ekyo kye tusooka okufunamu nti okuyunga oluganda kuli wajibu kwa tteeka. Era mu mbeera yonna yonna gy'otunuuliranga era nali lumu nkigamba abantu ne mbagamba nti we mubeeranga awo nti ng'olaba omulimu ogumu gwa sunna waliwo ogwa wajibu genda n'ogwaki n'ogwa wajibu kuba ogwa wajibu gwe guba gusinga ogwaki ogwa sunna. N'omuntu agenda n'abeera nti aleka ensonga eyaki eya wajibu n'agenda kuyaki kuya sunna. Kati okuyunga oluganda kuno kuli wajibu mu adilla nnyingi nnyo ziri mu Qur'an. Allah okusooka atugamba abudullah wala tushriku bihi shay'a n'ayongerako wabilwalidaini ihsana. Yatugamba nti nno tusinze Allah yekka mukakafu w'okukola ki okumusinza tumugattako kintu kirala kyonna. Bimaana la ma'budu bihaqqihi illa Allah. Teri asinzibwa mu bukakafu bw'okusinzibwa okujjako ani Allah subhanahu wa ta'ala. Era ne tukakasa nti nno ogumu ku mulimu Allah gwasinga okwagala ogwatumya ababaka bonna gwali gwa kusinza Allah bwati wannamunigina. Naam Sheikh. Ate ensonga n'agamba wala tushriku bihi shay'a ne kiraga nti era omulimu Allah gwasinga okunyiigira kwe kumugattako ekintu kyonna eki a'dhamu dhulmi inda Allah ashirku billah. Ashirku billah. Nti ensonga yonna weba bwetyo Allah nazzaako kitegeeza Allah ali mutematema ki tulaga obukulu bw'ensonga nga bwe ziddiriŋŋana. Allah nazzaako wabilwalidaini ihsana. Abakadde seka abakadde bakulu ejja kuba topiki nga zinnya atengecha musomo munene era gujja kujjira mu surati rahmi wano gujja kujjira wano mu Luganda tufunulire omukaddo abakadde bana babiri tubagaziye insha Allah ta'ala. Nayongera ku abidhil qurba wal yatama okubeera nti oyisa bulungi abaki aboyinako oluganda aboluganda bo. Era ekyo kitulaga nti okuyinga oluganda kuliki kuli wajibu kulaalikibwa. Era yali agamba mwino aya ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha abatha minhuma rijalan kathira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Allah yakikomyawo etujita aya y'ejjuma. Allahu akbar. Eyo aya fenna tujuulira mu jjuma naye mbadde nsaba buli agenda mu jjuma buli wowulira aya eyo genda awe mabegobere ng'ofumitiriza ku bigambo ebyo. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Mu tafsiri Sheikh manyi bagamba bakyegattako nti Allah ali ategeeza nti mutye nnyo Allah agenda okukubuuza ku ngeri gye wakutulakutulangawo oluganda kyebayita okutula oluganda. So kiraga nti okuyunga oluganda Sheikh kuliki kuli wajibu. Era mu kimu ku birungi byofuna ng'oyunza oluganda oba otuukiriza ki otuukiriza ezimu ku wajibaati ebyetteekwa Allah bye tukakasako okubeera nga tukola. Wallahi nsonga nkulu. Ensonga endala eri mu kuyunga oluganda. Naam Sheikh. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ow'ekitiibwa yennyini yatugamba nti omuntu abeera nti ayunga oluganda luno tugeze Sheikh nembeera nti nze nina baganda bange mbasaddaakira era omusomo gujja kuba muwanvu ogwo gw'okusaddaakira abaki abooluganda. As-sadaqatu ala dhirrahmi sadaqatu wasila. Kiri kye nagambye nti omuntu ayunga oluganda abeeramu okuba nti awaayo ku ssente akwata ku birabo agenda mu mikolo gy'abaganda be n'abeera active afaayo nnyo. So mu mbeera eyo yonna bwe mbeera nga nkutte ssente Sheikh nenziteeka mu muganda wange mbeera nkoze emirimu egi ebiri. Mbeera nsaddaasi ate nga nkoze omulimu oguliki oguli wajibu okuyunga oluganda. Era mu birungi ebirala ebiri mu kuyunga oluganda Sheikh ebirungi bino tosobola bimalayo byo bingi nnyo. Nga kiri kye natandise nakyo nongamba nti nno emirimu gyonna egy'omuntu Allah atuuka olunaku olwokuna ekiro ky'olunaku olwokutaano n'abeera nti emirimu egyo gibeera awo nga teginnaba kubeera nti gimutuukako paka nga balindirira omuntu aba akutulawo oluganda emirimu tegikola ki emirimu gye tegibalwa Allah tagikkiriza paka wakola ki wayunga oluganda.
n'okubeera nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qudwatun hasana mithalu gye tulina ekizampo kuba ffenna era Sheikh twali naawe e Makka n'obuuza lwaki abantu bonna Muhammad wallahi na cheo nga bamuyita Muhammad kubira ddala Madina Sheikh e Madina Makka nga bw'oyita Muhammadi abantu abakwetolodde bonna bayitaba lwansonga ffenna tuli wansi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayunga oluganda okuvanga n'obubaka tebunnaba kubeera nti bukola ki bumutuukako era mu bimu ku bye tulaba mu kuyunga kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oluganda tulabamu ebintu bingi. Ekisooka era kye tuyigamu ti Khadija mukyala wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mumbi amugamba nga amugumya ng'amaze okweraliikirira olw'embeera yali ekoze eki emutuuseeko kuba yali afunye obubaka naye yali atandise okubeera nti akibwako obubaka naye ng'akola ki ng'ali nfiya naye Khadija n'amugumya n'amugamba gwe okola ki gw'oyunga oluganda tweraliikirira. Era mu kuyunga kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluganda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byakola yagenda najjayo Ali bin Abi Talib n'amujja ku taata we omuto Sheikh Musiru omwo mulimu osoma Sira ibn Hisham alaga nti nno waliwo akaseera ekaatuuka Abi Talib yali taata nabbi omuto Abi Talib atuuka ekiseera nga bafuna ekintu nga kiringa covid nga bwe yali ebintu sente ne zikendeera ne basuubiriza nti taata waabwe omuto takyalina busobozi bukola ki busobola kulabirira abaana bonna ate ng'alina abaana bangi era ne beesitula ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agenda n'ajjayo Ali ne Abbas n'agenda n'ajjayo Jafari n'okwo kunna Sheikh kuyunga luganda era ano we ŋŋambira abantu abatulaba ebiseera ebisinga tubeera wano e Uganda ne tubeera ne baganda baffe ne Sheikh ne tutamanya ne baganda baffe balidde banywedde naye kati gwera bannabbi obubaka tebunnajja naye yanoonyereza n'amanya taata w'omuto n'esaawa zino tubeera awo azitwoyerezeddwa afe wano twagala tugende mu nkiiko gy'ebika bagambe nti Hamza azze nti oyo ye kati ye kabejja wa family ffe bye tunoonyamu mu kifo okunoonyamu okusiimisa Allah tunoonyamu bantu kutulaba nakweragira mu bikafo otambulirako ensonga ate wallahi ino Sheikh tutuuse ne kuddala okumanya sheitaani mubi eri omuntu atuuka n'okutuguza embeera nga ne bwolaba nga waliwo aseseetusa omulala mu family ayagala okukusemberera onoonya butya bw'oyinza omumuziŋŋamya basigale nga bavunnamira ggwe buli avaayo mu family olabanga competition olaba Sheikh ku nsonga eyo ate yereese obuzibu obungi ennyo nti olaba munno ng'akuyiseeko ate ggwe ng'owa family muganda we ate onyiiga olaba nga abaana ba munno be bayita ate ggwe ababo nga baggwa era onyiiga ekyo kibi nnyo Sheikh oba olaba nga be bafunye ssente ababo tebannabafuna gyetwandiyise al-hasadu era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi erimu Awsani Khalili hadithi Abi Dharr ndowooza naye agamba nabbi Muhammad yanamira ebintu bisatu naye mubimu byamulamira yamugamba la tanzuru nti tabeera nga atunulira oyo omuntu amuli fawuka amuli waggulu atunulira ono gwasinga atunulire gwosinga ajja kwebaza Allah abatulaba ku Labaika Islam Media Sheikh twandibadde mu mbeera yonna Allah yonna gy'aba akutaddemu kyova olabanga ffe abasiraamu eva tugamba alhamdulillahi ala kulli hali muganda oba omulabi akusingako tunuulira ate bano b'osinga seeko osobola okuba nga ggwe okyali mulamu tunuulira abali e Filisitini abatakyalina bulamu abatakyalina nnyumba gwe oli mu nnyumba toyina kyatamanyina kumanya nti enkyana akeesa bali abo balinga hadithi y'abaganda baga nti balinga nkoko ya mutamiivu wallahi mungu Allah atutaasa mukadde wange obudde tuba na butono njagala insha Allahu taala ensonga eno nga bwe tugambye nti ensonga ngazi era nkakasiza ddala ne mu fadail eza silatu rahmi tukoonyeko bukooni katono era tujja kukomyawo sebo Sheikh Ssemwogerere Hamza twongere okugaziya ensonga zino ezikwatagana n'oluganda
kubanga oluganda nsonga nkulu gwe Allah okugamba nti yenna ayunga oluganda aba amaze okuyunga wakati we ne Allah naye buli akutula oluganda aba amaze okutula wakati we ne Allah wallahi ensonga eba nnene tujja kukoma wano insha Allah twongere okugaziya ensonga eno Sheikh njagala mu statement emu mukanyumiro kano nsibulire abatulaba ku lutime gaggadde. Alhamdulillah abatulaba ku Labaika Islam Media mbasibula era nga balekera ekigambo kino kimu ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kuyunga oluganda. Nabbi yatugamba laysa alwasil bil mukafi walakin alwasil idha qutati rahma wa salaha. Ayunga oluganda siyo ya ayunga oluganda nti lwakuba bano bankyalidde nange kankoleki kamba kyali lwakuba bano bampisa bulungi nange kambayise bulungi lwakuba ono ampadde kino nange kammwe kino wabula ayunga oluganda yo yanoonyerereza ddala muganda we taata w'omuto yenna agezaako kutulawo oluganda amuyisa obubi akuvuma akujerega akuyinako ensaara akuyinako effutwa oyo goyina okunoonyereza ddala olwo nooba nti okoze kibayita okuyunga oluganda. Barakallahu fikum. Oyo nabadde mukadde waffe Sheikh Hamza Semogerere omu ku ba directors ba Labaika Travels. Tubajjukiza nti ebbanga lyonna tutambula ne baganda baffe abatusaamu ensimbi aba Labaika Travels ne tutambula ne baganda baffe ab'essomero twabadde twakatikkira abaana abo Ainu Shams Islamic Center twalayo omwana ayongere okubangula mu nsonga z'eddiini. Tutambule ne bakadde baffe aba Hulk Media Uganda Limited abonno bakugu mu kiyitibwa printing indoor and outdoor branding. Tutambule ne baganda baffe aba Iraj Charity Foundation Charity Organization abonno bali wali ku Banda Plaza. Jangu wegatte ne ba Iraj muyamba abantu gwayina obuyambi buleete naawe ayagala okuyambibwa batuukirira aba Iraj bajja kubanga bakutusaako obuyambi. Tutambudde ne baganda baffe abakugu mu ttaka aba Land Point Associates abonno bali mu surveying and valuation. Genda yogwa ayagala ebyettaka ogende mu baganda baffe abo aba Land Point Associates bajja kubeera nga bakukolera ku nsonga zo zonna. Tutambudde ne bakadde baffe aba Curtain World abasinganibwa mu Kiyembe ebikwatagana n'ennyumba yo okwambaza amadinisa n'emiryango balekera abo ba specialist nno engoye zonna buli bika byonna babirina. Era bakadde baffe ab'ebitibwa tubategeeza nti era tubadde tutambula ne baganda baffe aba Veritas Ventures abonno bali mu mataka oyagala nnyumba ewedde oyagala visa passport kwatagana ne baganda baffe abo aba Veritas Ventures ensonga zo zonna zijja kubeera nga zikolebwako. Tusanyuka nnyo ebbanga lyonna okubanga tubalabanga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo mutambula naffe ku YouTube kwetuli, Facebook kwetuli ku TikTok kwetuli ku WhatsApp. Sindika message ku WhatsApp numbers ezo zitambula wansi awo tujja kubeera nga tukuddamu. Tubeeyanza mwebale kwagala Labaika Islam Media tubeeyanza nnyo saba Allah jalla jalaaluhu Allah nammwe abasasule musera Allah atusobozesa okutambulira awamu tusetule obulamu bwaffe okubujjawo we buli tubuzze ku ddaala eriddako. Mbeyanziza nnyo omwanjuzi era omutesitesi abadde Imam Bilal Kitimbo Imam Chamtawaz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.